mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaliro njagadde mbawe ku ddagala mu abakyala mbawe ku ddagala erigenda okubeera nga weefunza omusajja ng'omwefunza naddala abasajja abazungazunga n'ayagala oli njala ogezeeko okukozesa eddagala lino ligenda kuba nga ligezaako okubeera ng'omusajja oyo ng'abeera ku ggwe. Okusookera ddala kyenjagala obbabuulira njagala mukimanye nti mulimu abasajja abatali bangu ng'abasajja tebalogeka. Ekyo njagala mukimanye, mulimu abasajja abatalogeka ng'omusajja omuwa eddagala ne litamukwata oba olw'olikoze ne yeefuulafula n'agaana okulya emmere oba n'agaana okubeera ewaka n'asulayo weebityo. Ega mulimu abasajja abatali bangu nga tebalogeka. Ekyo kye mulina okumanya kuba tuli banjawulo. Omujja kusanga omusajja nga w'e Masaka, w'e Kkooki, Raakaayi, Mbalala, w'eyo Ggulu, Jjinja, Mukono, mulimu ebitundu nga si byangu ng'abazadde baafa nnyo ku baana baabwe nga baabasala eddagala nga n'abasajja bennyini beetambulira oba nga biri waka waabwe wennyini ng'addayo buzzi ng'aliko ebyo gy'emizimu egitali mibi naye nga gimubuulira nti kino bwe kiti ne bwe kiti kyekiriwo, kino bwe kiti ne bwe kiti ng'akiroota oba n'akifuna mu ngeri yonna. Kye mulina okumanya mulimu abasajja abatali bangu nga tebalogeka, mulimu abasajja abalogo nga batambula. Ate omusajja bw'asalawo okutambula atambulira ddala, asobola n'okuva mu Uganda n'agenda mu nsi endala ng'agenze kunoonyayo ddogo oba kuloga oba kwesiba butamuloga. Okitegeera oba kuganga bizinensi ye. Abasajja bali serious. Kati n'olwekyo abakyala muba mukola eddagala mulikole nga mumanyi nti omusajja ono gwe ndi naye ali atya. Just kuba kugezaako kulaba eddagala lino ligenda obbawa liba litaasa omusajja oyo okubeera nga takola bwenzi nnyo kisusse. Kitegeera gamba omusajja abeere ng'akwagala nga buli kaseera ayagala bintu byokka byayagala okubeera ng'alya ewaka dda bukyali kale ng'akwagala ng'alaba ye gwe mukyala gw'asinga okwetaaga. Gezaako okulaba ng'obikola tomanya. Kakati kyensaba ofune eddagala ly'olina okusooka okufuna nkusaba ofune gwe bayita Ssemazingankata, ofune bulungi nnyo. Oyo namubalaga gy'ali ku channel, namubalaga nnyo. Ofune Kayayaana mumutegeera, ofune kye bayita Kikwatandiga nakyo kifune. Kati wamala obifuna ebintu ebyo nkusaba ekirala genda mu katale ofuneyo tawulo. Genda mu tawuni mu dduuka oba wantu wonna ofuneyo tawulo eyo nga erina kuba nnungi. Tawulo olina kuba nnungi. Kale kaŋŋambe nti genda ofuneyo enkumbi, naye ebiseera ebisinga olugoye olwo okufuuka enkumbi lumala kutuuka mu kisenge oba kasita olukolako emikolo egyo luba lufuuse enkumbi. So kugenda ofune tawulo, ofuna tawulo nga nnungi. Tawulo ezo eziweweera muzimanyi mu abakyala gy'osobola okuyisa ku mubiri n'oba nga owulira kye bakuyisaako kiweweera bulungi nnyo. Kati funa tawulo eyo oba olugoye olwo olusaleko eno ebbali gye batungira wuzi eno, ogende nga weetuluza ng'ofuna makansi, ogende ng'osalako wuzi ezo ebbali eno gye batunga. Agenda ng'okasalako akantu ako kaveeko. Bwe kamala okuvaako kati ebeera efuuse enkumbi. Kati wano njagala obeere ng'owanga enkumbi eyo ng'omukyala ndowooza obitegeera. Mulina okutegeera ebintu bino kye mulina okumanya mu abakyala. Ebintu bino basenga mwe balina obbibabuulira oba abakazi be balina obbibabuulira. Ebintu nga bino bye ndi mu bagamba. Kati funa enkumbi eba efuuse enkumbi. Kati awo kasi ogisalako akantu kano ogyetooloza bulungi nnyo. Kati awo tutandike giyita nkumbi. Kati njagala owanga enkumbi eno ogenda giwanga mulina eddagala era y'osobola ogyawula ku ziri z'olina endala ze wateekamu eddagala eddala kuba lino ttono nnyo ku eryo libawangisa enkumbi ezo z'okozesa ku mukolo ogwo. Kati funa eno gye nkugambyemu etwa tutunuulira. Kasomala ogifuna bulungi teeka amazzi mu bbaafu. Amazzi ago kwata eddagala lino liyengere mu mazzi ago. Kwata Ssemazingankata nga mubisi bulungi, okwate Kayayaana naye ng'awerako, okwate Kikwatandiga ekyo nakyo kikwate nga kiwerako. Tandika obbiyengera mu mazzi mu bbaafu. Bbaafu erina kuba nga mpya nga tekozeeko mikolo mirala kwoza kukola ki ogifukamu. Njagala nga mpya gifune oteekemu amazzi oyenge eddagala eryo bulungi. Omala oddiyenga kwata enkumbi yaffe eri kiwaguze empya ginnyike mu mazzi ago. Gireke esulemu oba esiibemu ekikwanguyira tewali buzibu. Gireke ebeeremu omwo eddagala giyingiremu bulungi nnyo. Kati osobola okugiggyamu oba yasuzeemu oba yasiibyemu. So ogiggyamu ku makya oba osobola ogiggyamu ekawungeezi. Funa mu kisenge ekyo woogenda ogyanika naye togikamula.
osobola okuddira ebbaafu eyo erimu eddagala eyo n'ogiteeka wansi, kati enkumbi eyo n'ogiteeka waggulu n'ebeera ng'ereebeeta, amazzi ago ne gaba nga gadda mu bbaafu eyo. Togikamula, gyanike bwanisi, yiiyo engeri gy'ogyanikamu mu kisenge kyo oba mu kisenge kyammwe. Osobola okupima n'ogyanika ku makya ng'omwami agenda okudda e kawungeezi, amazzi ago gaba gaweddemu bulungi nnyo, okitegeera bw'otyo, era n'ogyanika ku makya emisana, ekiro ekyo n'ogikozesa. Kati enkumbi eyo bw'otuuka ku mukolo guli nga mumaliriza nga bw'obitegeera, kwata enkumbi eyo gy'oba okozesa gwe omukyala, fuba okulaba nga gy'oba okozesa yokka. Kati bw'obeera ogikozesa, gikozese ng'olaamiriza, yogera, tandika ogambe eno nga w'ogikozesa, eno nga w'osiimula omusajja, tandika ogambe nti, gamba nti kino kikwata ndiga ngukwatidde wano. Ogambe nti ono Ssemazinga Nkata nkuzingiridde wano. Ogambe nti ono Kayaayaana, beera ng'oyaayaanira byange byokka, nze mukazi w'onseka. Bw'otyo bw'oba olaamiriza kijja kuba kirungi nnyo. Omwami oyo gezaako okulaba ng'okikola olwaleero, okikola n'olunaku oluddako, bw'otyo ng'okozesa eyo yokka gy'oba okozesa okumala ennaku nga 2-3, nga ky'okola bw'otyo ng'oyogera ng'olaamiriza, olabe omwami wayinza okufunamu enkyukakyuka, abadde ayenda n'akendeeza. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mubeere bulungi, mweraba.